Eno kino ki? Kino eno kisusa binyeebwa. Oyiwamu ebinyeebwa ne byesusa. Ebinyeebwa oba emmwanyi kyonna buli kyoyagala coffee beans ne zivaayo nga ziri clear. Kati kyo ne kikisusa ne kikufulumiza wali nga kiggyeeko n'obukyafu. Okay. Kati eno kino ki? Kino eno kisusa binyeebwa. Oyiwamu ebinyeebwa ne byesusa. Ebinyeebwa oba emmwanyi kyonna buli kyoyagala coffee beans ne zivaayo nga ziri clear. Kati kyo ne kikisusa ne kikufulumiza wali nga kiggyeeko n'obukyafu. Okay. Kati eno yeetemaatema bisagazi era n'okuba emmere y'enkoko oba bulokeni. Kati eno yeekuba kawunga ka muwogo. Muwogo waffe wennyini gw'omanyi omuteekamu nga mukalu n'ekuwa akawunga naye nga kibyesikira. Ennaku zino ente tezikyalya bisagazi nga biramba bazibitematemera. Ate osanga abantu nga batemaatema ebisagazi kati ffe tuba tubagondereza omulimu ogwo. Kati kirina emirimu ebiri. Kisobola okutemaatema ebisagazi ebyo ate nga kibisika si byakusindikayo nga bwolaba basindika oteekawo nekisika. Otawanyizibwa n'ekizibu ky'amazzi awaka ku faamu yo, wooteri, essomero oba ekifo kyonna we wandyetaaza amazzi. SMG Modern Plumbers abasangibwa mu Ndeeba be bakugu abagenda okusembereza amazzi awo w'ogeetaaga. Tusima enzizi ennyimpi n'empanvu n'okusima borehole nga tweyambisa abakugu n'ebyuma eby'omulembe ssaako n'okukolera sisitimu efukirira ennimiro. Tutunda zi generator, water pump eza buli kika okuli eza sola, ez'amasannyalaze, fuel engine water pump ssaako n'okuzikuteerayo mu luzzi awamu n'okutunda kalonda yenna akwata ku by'amazzi ku bbeeyi ey'okusuubuza. Twakuleetedde ebyuma okuli ekikuba sayire, ekisa obuwunga n'ekyuma ekikuba emmere y'enkoko. Bino byonna nga bya buwangaazi. SMG Modern Plumber tusangibwa mu Ndeeba okuliraana Shell ne Kalinda Road. Okumanya ebisingawo tutuukirire ku Noti 7 Noti 5 2M2 3 Noti 8 ne Noti 755 Noti 4 Noti 234 ne ku website yaffe www.smgmodernplumbers.com. Abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabasuubiza baleetako ku SMG Modern Plumbers wano Ndeeba era ng'olunaku olwaleero ndine CEO omwana omuwala nga mwomulaba muto bw'ati naye obwongo bumwesera. Lino ly'edduuka lyokka mwabagala okukola farming asuubira okugitandika ali mu bizinesi ya farming okulunda n'okulima. Bayina buli kalonda yenna ow'ebyuma agenda okubeera nga akuyambako. Nasazeewo olunaku olwaleero mbaleeteko wano mubeere nga mwerabirako ate nga wetubanyonnyola kino ekyuma kikola kitya kino kikola kitya osobole okubeera nga ojja weeteekemu ssente ate osobole okukola ssente. Insayisa okulaba kale mukwano nange okusanga ogamba otya buza kuba tulaba ku HK Media. Balamusiza abatulaba ku HK Media. Amanya gange mpitibwa Lumpuse Jenny nga nkola ne SMG Modern Plumbers mu Ndeeba. Okay. Alright. So kati kiki ekiri wano ku dduuka nga bwe tukiraba ndaba ebyuma ebyenjawulo simanyi tutandikirewa gegwe ombuulira tutandikirewa. Kati okusooka bino ebyuma bye tulaba wano bikozesebwa abalimi baffe ng'okutemaatema ebisagazi abalimi abalunda enkoko abalunzi n'abalimi ebyuma bye tulina wano. Ngeza ayagala temaatema bisagazi kati nga kiri kiba kitemaatema ebisagazi okuba akawunga naye nga bikyuka mu sayizi. Kuba nekino kya bisagazi naye nga kiba kikuba ne bulokeni. Simanyi oba mwogera oba ontegedde. Bulokeni oyo obuleero oteekamu kasooli kati n'akuwa emmere enkoko ze zisobola okulya. Nga bw'olaba cyacu naye yaba broken maize. Abeera broken maize bwekola ne bwefunyanga bagiya. Kati ate yeekola ekyo yeeno gye tuyita pellet machine nga busobola okufuluma wano eno ebyennyanja bisobola obirya oba enkoko. Ate kano kaki? Kano eno tugiyita sugarcane machine. Oteekamu ekikajjo n'ekuwa juice oyo. Naye yo ng'ekozesa masannyalaze kati ne wabaawo n'eno yeyandibadde entono yaayo yeba ya manyo onyoola bunyoozi nga bw'olaba wano. Eno onyoola bunyoozi. Eno nga yo ya manyo onyoola bunyoozi ebbanga lyonna paka ekikajjo we kigwayo. Oteeka wano ekikajjo n'onyoola juice oyo n'ayiika wano.
bw'omaliriza n'osumulula kataapu kano ne kakuwa juice yo mu giraasi n'afaananako wano. Wow. Eno bagiyita sugarcane machine agyetaaze esangibwa ku SMG Modern Plumbers wano mu Ndeeba. Nabagambye ebirungi byonna nze mbiina guno omwaka ngenda kubeera mbibatuusaako. Abalimi, abalunzi lye lino lyedduuka n'abagala okukola nga bizinesi. Abagala okukola bizinesi. Kuba kati eno ekuba kawunga. Yeah. Naye kati eno yetandikibwako naye era eba ekozesa amafuta ga dizero ng'ag'emmotoka. Okay. Eno yo oteekamu buteesi kasooli n'efulumya. Naye ate waliwo n'eno eno bweti eyakawunga era gye tukyaliko kati wobeera eno yekuyambako ejjako akakuta okusooka nekuwanga bwe walabanga nti otuta akawunga ne bakuwa cyacu kati eno yekikola kati bwomala ne tuyisa muneeno nekuwa akawunga namba emu ne tugisamuliye era kafulumira muno ne tussa wali ekkutiya kiri wamu nga nga nnene nnyo eyo nnene kubeera ebeeraningibwa motors oba yingini naye nga nneneko. Okay. Kati kino kiki ekiringa essefuliya? Eno bagiyita feed mixer. Feed mixer. Kati eno emikisinga mmere ya nkoko yonna gy'oba otaddemu ne yeetabula. Naye nga zikyuka sayizi then ne bineeno ebitabula. Naye ng'omulimu gwe gumu. Okay. Zino machines bbiri za njawulo. Naye ng'omulimu gwe gumu zonna zitabula mmere. Okay. Kati zikozesa masannyalaze zikozesa ki? Zikozesa masannyalaze emmoto eno gy'olaba wansi. Kano kaki? Kaakati kano eno tugiyita oil press machine. Osobola oteekamu tugeze nga ebinyeebwa n'obiyiwamu muneeno ne bikuwa oyiro oyiwamu ebinyeebwa n'efulumya waneeno ebicaafu ebiva mu binyeebwa kati neekuwa oyiro bwe buno bw'olaba kaneeno kabeerako ng'akasengejja ne tuteekako n'akagundi n'afuluma tukateeka waneeno munda ne kakuwa oyiro era bulimu sayizi teekatono kaayo kano bwekati nga kano ate kano kaki? Kati kano eno yo ekuba binyeebwa nenga kipooli ebinyeebwa ne kale ebitegedde then nekuba n'ekipooli naye era zikyuka sayizi zikozesa mota. Ate eno kino ki? Kino eno kisusa binyeebwa. Oyiwamu ebinyeebwa ne byesusa? Ebinyeebwa oba emmwanyi kyonna buli kyoyagala coffee beans ne zivaayo nga ziri clear. Kati kyo nekikisusa nekikufulumiza wali nga kigyeko n'obukyafu. Okay. Kati eno yeetemaatema bisagazi era n'okuba emmere y'enkoko oba bloken. Kati eno yeekuba kawunga ka muwogo. Muwogo waffe yennyini gw'omanya omuteekamu nga kukalu n'ekuwa akawunga. Okay, banaye abalungi abatulaba njagala okubajjukiza nti olunaku olwaleero tuli ku SMG Modern Plumbers ate nga njagala okubannyonnyola ku byamaguzi abantu baneeno bye balina. Gwe wenna ali so into farming naawe ayagala okutandika bizinesi balina ebyuma ebyenjawulo, ebyuma ebikola juice, ebisa obuwunga, ebisa ebinyeebwa, omuceere, ebisusa ebinyeebwa, ebisusa coffee beans, abantu abalina emmwanyi mubeeyunire bajja kubeera bakola ki? Babayambako n'ebyuma bineeno okubibaguza. Balina byonna ebyammanyo ebyamasannyalaze ate n'ebigenda mu dizero oba gayite amafuta. So tukyeyongerayo okwongera okubalaga mwongere okunnyonnyoka ebyuma bino. Kino kyekifaanana kitya? Kaakati mashini eno yeewo ekuba kawunga naye ng'ekyenjawulo kyerina ku ndala zonna yo yeenuunira. Eriko kinene ekintu ekinuuna oba kankulagire wano kifaanana bwe kiti. Kyokiteeka buteesi oba olinawo kataasako oba kyonna ky'olina yo neenuuna. Neenuuna kasooli oyo negenda neekuwa wano akawunga akawedde. Okay. Kati kino kiki ekinene bwe kiti? Kati kino bwe kiti kyo kitemaatema bisagazi naye nga kibyesikira
Okay. Bw'obiteeka buteesi wano ente tezikyali abisagazi nga biramba bazibitematemera. Ate era osanga abantu nga batematema ebisagazi kati ffe tuba tubagonderesa omulimu ogwo. Okay. Kati kirina emirimu ebiri. Kisobola okutematema ebisagazi ebyo ate nga kibisika. Si byakusindikayo nga bulaba basindika oteekawo nekisika. Kati ate kisobola n'okubeera bulokeni omulungi oba n'akawunga nga ketuyita namba 2. Kati kirina emirimu ebiri obeera ogenda kukolera nekikola ne broken. Kirina emirimu ebiri. Kati ne tuba n'ebisusa omuceere. Ebyuma ebisusa omuceere. Ebisusa omuceere ate neefuuwako n'akakuta. Si muceere kukuwanga mukyafu era ekuwanga gutukula bulungi. Eno esusa muceere. Kati zikyuka sizes waliwo neeyi. Era naye esusa muceere. Negukuwanga gutukula bulungi. Ye mukwano. Kati waliwo n'eno. Eno esusa kasooli. Esusa kasooli, esusa n'omuwemba. Buli kyakususa oba binyeebwa oba kiyesusa bususa kyoteekamu. Esusa nejjako ebikuta nekusigalako obusigo. Ekiri. Bannange ebyuma bingi nnyo ku SMG Modern Plumbers tosobola bimalayo naye olunaku olwaleero ebyo byebitono bye tusobodde okubeera nti no tubalagako. Aba SMG Modern Plumbers basangibwawa? Tusangibwa mu Ndeeba opposite TV Center oba mu Ndeeba ziri branch 3 wano mu Ndeeba oba opposite Joy Medical Center. Okuliraana Shero opposite Joy Medical Center. Oba eriyo omuntu aliyo kati nga bye munnyonnyodde abiwulidde naye nga yandyagadde obbirabako. Abasobola okugenda ku page zaffe ngeya website eri smgmodernplumbers.com oba TikTok otekamu SMG Modern Plumbers oba Facebook wonna otekamu SMG Modern Plumbers. Ngojeko ebyuma binene ebya farming bye mutunda aba SMG Modern Plumbers mpulira nti mukola ebintu ebirala bingi. Mirimu ki emirala gye mukola ku company? Emirimu emirala tusima enzizi. Tusima enzizi tukola irrigation oba okufukirira ennimiro. N'okutunda solar pumps n'ez'amasannyalaze n'ez'amafuta naye nga tusobola n'okusooka okuwa soosi y'amazzi kuba osobola ate ng'oyagala kufukirira naye nga tolina mazzi kati kwe kusima enzizi kusima ez'emikono n'ez'emmotoka. Kale abalungi abatulaba olunaku olwaleero eno ye SMG Modern Plumbers basangibwa wano mu Ndeeba nabasuubiza okubaleetako wano eno mbalaga ebintu ebiri mu dduuka lino. Balina ebintu eby'omulembe asuubira okutandika farming gwe yamuyingira edda naawe alina ekirowoozo tokyali kumenyeka. Bw'oba obadde ng'ohiringa abantu 20 bakole mu nnimiro right now osobola okuhiringa abantu 2. Emirimu egisigadde ebyuma bye bibeera bigikola ate nga ba SMG Modern Plumbers wano mu Ndeeba beba birina ebyuma ebituufu ebyuma ebyakabi ate nga biri original. N'akasembayo CEO. Kati akasembayo eriyo omuntu ali eyo ye nga sikonye ku kyuma kye kyayagala. Naye kyensobola okugamba ezo ennamba z'olabye okwo oba osobola okukola order. Kati tugeze tulina ebyuma ebikola ki ebikaza emmwanyi. Emmwanyi tetukyaziteeka awo nti tuzaanise zikale. Tulina ekyuma nga bw'oginoze wali eri n'ogiyisa mu kyuma ekyo n'egikaza ate ne tuba ne kuba gwe tuyita oba kase ekubamu obuwunga obwe. Kati byonna oba osobola obikola mbwangu nga tolinze musana gwaka kuba kati tugenda na mu sizoni ya nkuba. Bannange kati emmwanyi tebakyazaanika musana bateeka mu kyuma emirimu gyonna gizze gigonda era wosanga omuntu ali eyo ng'atematema ebisagazi kozi nga tatumanyi mu butuufu abatabamanyi. Kale bannayeffe weetuli obbazibula amaaso bye mbadde mutamanyi tulibaleetera wano ku HK Media era nga bolaba nti aba SMG Modern Plumbers we bali okuba nti no bakuyambako. Badonyeko ku nnamba z'essimu z'olaba wammanga awo zeekuwandiikiddewo oyongere okola inquiries ez'enjawulo kuba bukubi ssimu obuuze buli kyonna ky'oyagala oba ompandikirewo mu comment section ebibuuzo byo byasobodde kubeera nga nyanukula olunaku olwaleero nja byanukula mu programu yaffe eddako next week. Tweyanza nnyo bakwano. Assalamu alaikum.